tugoberera ensonga era ng'olwaleero tuzze okwogera ku kujaguza emyaka 33 Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Si mawulire omuntu okukimanya nti zaali 31 Ogw'omusanvu 93 Kabaka okutula ku Namulondo. Kwe kyandibadde kintu kya bulijjo buli muntu ky'amanyi, si mawulire agagambibwa nti mapya. Netukiddamu olw'okuba okwerabira kwa buntu. Ate oluusi kyenazudde nti ebintu bye twalanga ebya bulijjo abantu oluusi babiisaako amaaso. Awo nno 31 omwezi Ogw'omusanvu omwaka guno ndowooza lwe Lwokutaano olwa Ssabbiiti eryejja tugenda kuba tujaguza emyaka 33 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ali ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Twebaza Katonda olw'okutuusa Mukama waffe ku ekyo, naye okusingira ddala ffe ng'Obuganda tulina okujaguza nti Kabaka atwetikkidde emigugu n'atuwa obukulembeze obulungi ne tuuka ku bintu eby'enjawulo. Era mu nteekateeka ey'omwaka guno nze ngenda kussa bussa asira ku ebyo ebyayogeddwa Mukama wange Katikkiro oba kuseesaamu, kubanga ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ku 8:30 Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yayanja enteekateeka eno ze ngenda kwongera kujanjuluza n'okulaga abantu we tutuuse. Era enteekateeka eno yatandise ku lunaku Olwokutaano. Mpozzi omukolo guno Mwami Mpinga n'abatuwuliriza mukolo munene ddala. Omukolo omunene tebagugwira bugwizi. Olaba ne weebeera mbaga ebaayo obusookaawo, ebaayo okukyala, ebaayo okwanjula, oluusi ebaayo n'obukolokola abantu bwe bakola so nga mbaga. Naye ng'abantu abakola embaga bangi. Naye mu nsi yonna Kabaka ali omu. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Era bw'ogamba Kabaka ne bw'otoyongerako nti Kabaka wa Buganda, kubanga Buganda yokka yeeyina Kabaka. N'ekigambo kya Luganda. Abalala bayinza okubaayo abatoola mu buvunaanyizibwa bwe bumu, naye tugamba Kabaka wa Buganda era ali omu mu nsi yonna. Awo nno Kabaka omukolo omukulu bwe gutyo ogw'amatikkirwa. Amatikkirwa ssebo Mwami Mpinga kkiriza ntegeeza atuwuliriza ti si mukolo gwa bulijjo. Era kyova olaba nti Buganda erina emikolo emikulu 3 n'ogumu ku gyo gwe mukolo ogw'amatikkirwa. Amatikkirwa kye kiraga okugenda mu maaso okwa Buganda ng'Obwakabaka. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka Ssekabaka Muteesa bwe yagobwa okuva mu 2066 Buganda yasigala matanga, yasigala si Bwakabaka kumpi. Era n'amasaza gaffe ne gagenda gakutulwamu enteekateeka yonna eya Buganda n'ekyusibwakyusibwa. Waali olubiri n'efuuka nkambi y'amagye, waali ekitebe ky'Obwakabaka eky'olukiiko Bulange ne kifuuka kitebe ky'amagye n'ebirala bingi byavaawo. Okuzzibwawo kwa Kabaka, okuzzibwawo kw'Obwakabaka mu 93 kwali kutwala mu maaso ekyo ekyatandika mwaka gwa 2002. Nsonga nkulu nnyo nti kwegamba amatikkirwa gwe mukolo ogulaga okugenda mu maaso kw'Obwakabaka. Era bw'olaba ne mu nzikiriza nti mu Kereziya kampe ekyokulabirako Yesu bwe yavaawo Peetero n'ajja, naye buli paapa avaawo waliwo paapa akola ki? Addawo okutwala mu maaso omukululo ogwo. Singa omuntu ayagala okubitegeera nga ye alowooza mu nzikiriza yokka aba asobola okukitegeera okusinga. N'ekyo omukolo guno mukulu tetusobola kugufubutukira. Waliwo ebikulemberamu era ebikulemberamu byatandise n'ebirala bikyagenda mu maaso. Byenkubiriza abantu babyetabemu n'amanyi bulungi nti kino kitwetabyemu kyakujjukira myaka 33 Kabaka nga ali ku Namulondo. Ekisooka twatandise n'emizannyo egya badminton egyetabiddwamu abantu ba Buganda, abantu ba Uganda n'abantu okuva mu nsi ez'enjawulo nga gyabadde Lugogo. Jaggulwawo Oweekitiibwa Robert Sserwanga ate nga emyuka wa ssentebe w'enteekateeka ennaku z'omwezi 17 ku Lwokutaano, ate ne gikomekkerezebwa ku lunaku olw'Essande. Era nga Oweekitiibwa Noah Kiyimba minisita wa kabineeti abagenyi olukiiko n'ensonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro yaggaddewo emizannyo gino. Lunaku lwe lumu olwa Ssande ennaku z'omwezi 19 twabadde n'abavubuka okutongoza kaweefube w'okuyooyoota ggombolola y'essaza ggombolola ya Mumyuka Maanyi mu ssaza ly'e Busujju. Kabaka Mutebi omulembe Omutebi yagukwasa abavubuka mu 2002 ennaku z'omwezi zaali 31 omwezi Ogw'omusanvu ng'ali ku Namulondo mu lubiri lwe Emmengo. N'agamba nti kisaanye kigende mu byafaayo by'omulembe Omutebi gw'abavubuka.